omusamize ali dipu mu spirituality ali ebuziba nnyo mu nsi y'omwoyo talya mukama we wambizi mukama w'omusamize wandiika ogambe nti ye wambizi bw'oba oyagala kutegeera nti embizi kintu kikulu mu bannamawanga genda olabe ogugolinge oba onoonye ekipande oba monument bakiyita batya mu Luganda ekibumbe kye baabumbira omukulu Constantine ono omugundi Constantine yali mu Roma kabaka wa Roma nga amaze okuwangula entalo amaze okutondawo obukristaayo amaze okuyunga n'obusamize otegeera amaze okuyunga obukristaayo n'obusamize nga kati obukristaayo butambulira ku ntoli zaki z'obusamize jjukira abasamize bajeemu mu maaso g'omutonzi otegeera kati ekibumbe kye bamukolera ekibumbe nga kuliko embizi Constantine Isirayiri entuufu eri ku butaka buno eri wano mu Uganda eri mu Africa wano mu Uganda erabika era Africa gwe mutima gwa Isirayiri Uganda gwe mutima gwa Isirayiri entuufu Isirayiri kibange esibuka makindi esasana mu maaso eyo Uganda gwe mutima gwa Isirayiri entuufu mwana wa Katonda wenna ali eyo eno yera Bongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko eŋŋanda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one-day chicks n'obw'omwezi oba one-month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'eŋŋanda nga bino byonna tebiriimu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Talimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Yayo peniyo bweti esobola okuba nga ya red ya blue ya green oba sawa peni ya yellow ekika kyonna ofuna olupapula lwo oba notebook bweti sina kindi Bible gisembeze kumpinze yange ndi ku mmeeza oswitchinge off ebintu byonna ebyandi kutataganyiza klasi ya bwino ojiwa obudde ebesonze kitegeeza ki ku MRF ko bisanga buli kadde era nno ffe tweyama okwongera ddala okukwatirira paka ffenna bwe tulituuka ewaka bondabanga nga nafuye tondeka tonkuba mayinja tondeka wansi awo mpa omukono njavule ntambule nziruke paka linatuka mu nju ya Kristo nange bwentyo kyenneeyama gwaweddemu amaanyi olw'okufiirwa enjala ebirwadde okumenya omutima amaka gaweddewo enju eweddewo emmotoka eweddewo bizinesi eweddewo abaana bafudde jjukira Yobu buli kimu kyamutuukako naati Katonda mu kudda mu nju ye nate yakomawo n'amaanyi n'adabolinga buli kimu kayiraba abaana Yobu bwe yabeeranga saddaaka buli kadde ng'asala ente n'abawera saddaaka n'abeerwa saddaaka Katonda bwe yabatwala Yobu yalowooza nti akomye bwe yamuwa abapya yamuweera ddala abaali basinga nze nzikiriza nawe ogenda kudda nga Yobu ogenda kukoma ng'oli w'amaanyi nate ebikumalamu amaanyi si nsonga olina kwebaza Mukama ezo entalo zatadde mu maaso go nate ne zitakutta ebyo ebirwadde byolozezzaako nate ne bitakutwala alina ensonga lwaki era ddala mu mbeera eyo awo atulagira nti ye Katonda tukulisaayo mu ggandaala ery'obuwaze kyano baali bagibba
obulumi nga batikako agasajja galina emitwe eminene gakatyuni nga bagifula ya bufere bafera bahaaka bayingira mu kyano yaffe omubi sitaani beyakozesa okutulwanyisa okutuzikiriza ne babba kyano yaffe tubaire tuliiko naye tukwebaza gwatulindiridde gwatukubidde ku masimu gwasabidde wamu naffe gwabanjiza programu zaffe buli kade naawe yalipootinga youtube kyano yaffe nga bagibbye tukwebaza tojjanga okwo mukama akuwa omukisa kakati nate olwaleero kati programu zino tuzaagaze kajanja kubanga zitulaze nti abantu bazitya zafuuka threat eri abasanamu zafuuka threat eri abantu abasenga sitaani ng'omulokozi waabwe kakati gwe olaba vidiyo ng'eno tusharingise kajanja commentingisa kajanja likingisa kajanja zirabise kajanja tubalagire ddala nti weewaawo Katonda waffe mulamu naye n'olutala lutusobozesa odduwangula ng'era bwazze atusobozesa okuwangula endala awo Nurabongo Charity Foundation wentumire okugamba nti tukola ebisiige nga bino byetutuddemu tukola entebe menye kindekeki naye ng'ebintu ebyo kasita ebitugulako tukusiganga bw'oli bwe kasita tugulako ebintu ebyo oba osobozeseza omwana wo ku luguudo okufuna okwebaka okufuna essomero okufuna eddagala okufuna ekyokwambala omufaliso emmere menye kindekeki ne waggulu wabyo nno bawenyigidde mu nkyukakyuka y'ensi yo gomwana wa Katonda teweetuulako nze naawe kitukakatako ebyokukyusa ensi yaffe enkiddamu temubirekera bannabyabufuzi munnabyabufuzi ekinene tumuwa emyaka 5 mu ntebe bw'aba yali mufuzi mubi oluba okudobonkanya ensi yaffe nga yadduka agenda yeewummulira nga ffe akitulekera emyaka 2 kale nga bwokyamuyita akola oluguudo naye toyita kwasudde kaveera mwala nawe tosuula kaveera mwala nga bwe tukyamuyita abeeko n'eddwaliro lyateekamu eddagala nawe tobba mataka g'abannamwandu mataka g'abamulekwa nga bwe twayita bannabyabufuzi babeeko ne bakuumaddembe bakkakkanya obusungu nawe tubawemula tobavuma era tokwata kaana kato tutandise weewaawo nze nzikiriza nti okuzimba ensi yange kinkakatako era kitukakatako kale tuwe ebifaananyi tukusiige nga bw'oli olwo nno akasente akavaawo kanyweze Ministry of Nurabongo Charity Foundation n'okwongera okweta programs nga zino kujja ku mpewo kyetaagisa kinene naye gwe nga tukyali naawe nze nkimanyi bwe kimu kijja kufuuka ekyangu gwe tuwe bwekifaananyi tuguleko ntebe ebirala bitulekere kale omusomesa beri nakikutte dda kulikayo muganda alosebo nvuddeyo sajja batutwalayo byampaka naye balimba omutonzi waffe yamanyi byonna ntandikirewo okuwandiika katusooke tugulewo n'essaala weewaawo ayi kitaffe omuyinza w'ebintu byonna abeera waggulu ennyo tukwebaza tukuddiza ekitiibwa amaanyi n'ettendo byonna bibyo tukwebaza nate era ku lw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde okutuuka olwaleero nga tukyassa bangi bandibanga bafudde nga tebakyassa naye ffe abakyalina omukisa ogw'okussa omuku ogw'obulamu tulina ensonga lwaki tujja mu maaso go okukusinza n'okukutegereza sinakindi puroguramu eno tugiwongayo mu maaso go taata tukulemberemu kuva wano ku ntandikwa mpaka we tunaamalira twetolooza olukomera lwo olw'obukuumi bwo olw'ekisa kyo olw'amaanyi go bwe tunaaba nga tutuuse ku nkomerero taata era tujjukire okukusinza n'okukuddiza ekitiibwa ekikusaana ng'omuyinza w'ebintu byonna abeera waggulu ennyo yawowa ekitiibwa weewaawo osabira empiranga mwoyo omutukuvu ayagala kutwala nkofiira yange nenkinyweza bunyweza kuba ayitiridde ase weewaawo kakati musomesa tutandikirewo ng'omuzadde alina omwana musembeze naawe agamba nti bayibuli bwe bulamu bwo sembera gwe abiteebereza n'obipimapima naye nga ate tobiggusa bulungi era kilasi ya bwino eriwo wano ku lulwo lwaki empandike bulungi lwaki wakabizi piwanugi kazukulu ka Dawudi akaberege kawampunu mpulira abalala bagiyita Ipusamu embizi abalala bagiyita kabirizi
kabirizi n'emizimu lwaki bakola bwe bati lwaki embizi n'emizimu tebakolagana embizi yakola ki emizimu lwaki omuzimu bwe gujja wano ne guwulira ku kasuka embizi kumuka gw'embizi guno n'oyokya eggumba lwaki omuzimu gudduka bwe gukaaba era lwaki most cases bwe gukomawo kulumbagana gujja gusinzidde sinakindi obutaddira ddala embizi yakola ki emizimu oba emizimu gyakola ki embizi oba ndagaano ki ebintu ebyo ebibiri byegiyina weewaawo webala ekibuuzo kyo katutandikire awo njagala tutandikire ku ntobo yakyo ku musingi tukijjeyo bulungi gwampuliriza oba gwalaba vidiyo eno njagala weekanye bulungi ate njagala owulirize bulungi okuviira ddala wekitandikira mpaka wekinaakomekereza lwogenda okitegeera ate lwogenda okimanya abalala bijja batama naye oyo omulonde w'omutonzi ajja bitegeera ate byeyongera okumusanyusa yeyongere okunyweza enkolagana ye n'oyo yamutonda omutonzi tugenda kutandikira mu kitabo kya Jubilees ekitabo kya Jubilees mu Bayibuli zammwe tekiriimu mu Bayibuli zammwe tekiriimu naye ekyo ekitabo kya Jubilees kiraga details oba mu bujjuvu bw'obutonde ate ekitabo ky'olubereberye omukyayita Genesis byekitasobola kwogerako kubanga mu Genesis ojja kusanga bakugambe ekyatondebwa ku lunaku olusooka olwokubiri olwokusatu mpaka ku lunaku olw'omusanvu naye ate tebagenda kukulaga emyoyo gyatondebwa ku lunaku ki emyoyo gino emyoyo nejjembe mwoyo tebajja kugamba emyoyo gyatondebwa ku lunaku ki naye bw'osoma ekitabo kya Jubilees essuula ey'okubiri tujja kutandikira ku lunyiriri katutandikire ku lwokubiri nja kusoma mu Luzungu kubanga kino kyennina kiri mu Luzungu bamanyi Oluzungu wagamba bwe bati on the first day kunaku olusooka he created heavens which are above the earth yatonda eggulu eriri waggulu w'ensi the waters and all the spirits which serve before him amazzi emyoyo ebyo nebimuweereza the angels of the presence malayika ez'okubeerawo and the angels of sanctification awo kambuzizaamu sanctification ez'okutukuza and the angels on bracket mulimu the spirit of fire emyoyo gy'omuliro of the spirits of the winds egy'empewo and the angels of the spirits of the clouds bamalayika b'ebire emyoyo gy'ebire and of darkness ekizikiza nakyo omwo bamalayika and of snow omuzira gwina bamalayika bannange bamalayika b'omuzira and of hail kyeki hailstorm something of that kind omuzira ogwo guyikanga sino ogw'enkuba and of hoa frost obunyogovu bw'ekika ekyewaggulu ogwo and the angels of the voices and of the thunder and of the lightning and the angels of the spirit of cold and the heat bamalayika b'omuliro b'obunyogovu bebibwatuka ne bwe tuba nga tukomyawo ajja kwesomerayo nkugambye ekitabo kya Jubilees essuula ey'okubiri wogenda okumanyira emyoyo gyatondebwa ku lunaku ki tugambye nti emyoyo gyatondebwa ku lunaku olusooka banatonda kintu nakimu batonda eggulu ne bamala okutonda eggulu ne batonda n'ensi bamaze okutonda ensi wamu n'eggulu immediately ne batonda emyoyo egy'enjawulo kubanga buli mwoyo jjukira gutondebwa nga guyina a specific
purpose that is going to serve. Omulimu ogw'enjawulo gwe gugenda okuweereza gw'okukola. Omwoyo gutondebwa nga gwina omulimu ogw'enjawulo gwe gugenda okukola mu maaso g'oyo yagutonda. Omutonzi. Ku lunaku olusooka ndowooza tuli wamu. Kaakati emyoyo gitondebwa ku lunaku olusooka. Waliwo obulimba obutambula mu maaso obugenda mu maaso mu bitabo bino bw'oba nga tobyetegereza naddala Bayibuli. Waliwo ebyawandiikibwa nga biri mu ndagaano empya. Endagaano empya eyo bw'oba ogisoma olina okugyegendereza nnyo. Kubanga bw'otagyegendereza ejja kukusibira kalooli egikuliise gwe ng'olowooza oli mukulya enkoko. Koko twala ddabi kalooli. Otegeera? Ajja kugamba nti mu lubereberye nti waaliwo nti byonna byatondebwa nga naye bw'ojja n'osoma mu Jubilees waliwo ensonga lwaki bano abaakungaanya ebitabo bajjamu ekitabo kino. Kubanga ekitabo kino kikuleeta n'otegeera omutonzi yani n'amaanyi ge genkana gatya. Otegeera? Kati tewali wonna yaliwo okujjako omutonzi. Era omutonzi yatonda buli kimu n'emyoyo gyonna ye yagitonda. Omutonzi ku lunaku olusooka. Kati katudde ku kibuuzo kyaffe wakabuuziza piwanguge nti embizzi n'emizimu kiki lutalo ky'oluli awo wakati w'embizzi n'emizimu? Lwaki emizimu gitya embizzi? Simba wakati musomesa ososono nnyonnyola emyoyo gino okulaga nti emyoyo gino nakyo omutonzi yagitonda. Emyoyo omutonzi yakola ki? Era gye yasooka otonda yagitonda. Tuli wamu? Kaakati omutonzi jjukira atonze buli kimu naye nga buli kimu kirina okumusinza okusinziira mu layini yakyo gye yakikola ki? Gye yakitonderamu. Otegeera? Na buli mwoyo gwina okusinza omutonzi okusinziira ku layini yaabwo gye yakola ki? Yagutondera n'ekigenderwa kyagwo. Otegeera? Kati omutonzi y'omwoyo eyatonda emyoyo. Are we together? Gwe tusomako mu byawandiikibwa ng'awa abaana ba Isirayiri amateeka n'ebiragiro. Are we together? Omutonzi yeki y'omwoyo Isirayiri. Kati bwe tujja mu kitabo eky'Abaleevi njagala tubikuleyo. Abaleevi mbikuliraayo mu Bayibuli yo. Abaleevi bikula gwali eyo. Abaleevi chapter ki? Abaleevi essura ya 11. Sura ya 11. Abaleevi olunyiriri katandikire ku lunyiriri olw'omusanvu. Abaleevi jipe Bayibuli yo nsomemu. Abaleevi kiteeke wano. Abaleevi gwe mwana wa Katonda sembeza Bible. Abaleevi Leviticus mu luzungu sura 11. Leviticus sura 11 simanyi oba neyo bagikwata lwa musanvu. Simanyi oba neyo bagikwatamu ebigambo ne babifuulafuula ne babiyiwako amazzi. Ekimu kisoboka ng'ebigambo eby'enkizo babiggyemu. Ekimu kisoboka naye. Leviticus chapter 11. Tuli ku mateeka ag'emmere. Amateeka g'emmere. Amateeka agafuga ebyokulya. Tuli wamu? Era ng'omutonzi yagawa abaana ba Isirayiri eggwanga ly'eddonde. Tuli wamu? Katusome ku lunyiriri olw'omusanvu. Agamba nti nsoma mu luzungu. And the pig, though it has split hoof, completely divided, does not chew the cud, it is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. Vunula abo. Otegeera? Vunula.
agamba nti naye embizzi bakabizi yadde eyina ebigere ebyaseemu ebyayawulwamu emirundi ebiri naye nga tezza bwenkulumu ng'akabuzi eri ekyenyinyalwa mu maaso gammwe eba ekyenyinyalwa mu maaso gammwe esi ndongoofu kummwe agamba abaana ba Isirayiri temusaanidde kugirya Katonda abadde ki yadde okugikwatako kubanga si nnongoofu eri gye muli. Yali anyiiza n'okukwata ku mulambo gwayo tulina kukwatako. Katonda yali anyiiza doti awo tugenda abaana ba Isirayiri mu mateeka ag'emmere gye balina okulya babateereddemu ki wakabizi embizzi totogirya yadde ebirala byonna bye batalina kulya ebyali nga si birongoofu ebimu tebabimenya mannya naye embizzi omutonzi kennyini yagyemenyera erinnya ng'agigaana abaana ba Isirayiri okukola ki okugifenka okugirya yadde okukoma ku mulambo gwayo kubanga si nnongoofu eri omutonzi n'abaana ba Isirayiri. Tuli fembi kirasi ya bwino tuli wamu kaakati embizzi eno tugiraba nga abaana ba Isirayiri bagibagaanye awo together naye abaana ba Isirayiri jukira rulira kugamba nti abaana ba Isirayiri eggwanga Isirayiri yali eggwanga ddonde mu maaso g'omutonzi omutonzi mwe yayisizanga emirimu gye gyonna egirina okukolebwa ku nsi otegeera lwaki abayisaamu emirimu gye abateekamu obwesigwa okubayisaamu emirimu gye kubanga empisa zaabwe engeri gye bayisaamu empisa zaabwe n'ennono zaabwe omutonzi yasiima awo tugenda kati tulaba omutonzi enfunda eziwera agaana abaana ba Isirayiri okwegatta n'abanamawanga tulaba omutonzi enfunda eziwera agaana abaana ba Isirayiri okusaba bakatonda b'abanamawanga katonda obutini tulaba enfunda eziwera omutonzi agaana abaana ba Isirayiri n'okuwasa mu banamawanga tewali kuwasa otegeera naye abanamawanga bo lwaki omutonzi akugira abaana ba Isirayiri okugenda mu banamawanga nange mmanyi obibuuza kubanga abanamawanga baali tebasinza mutonzi baali basinza katonda ne bakatonda tuli wamu ng'abaana ba Isirayiri basinza katonda ne bakatonda so abanamawanga the Gentiles they were worshipping and praising katonda ne bakatonda so ng'ate nga abaana ba Isirayiri basinzanga omutonzi yekka bwanamunigina abasatu abo banjawulo omutonzi bakatonda ne katonda programu yeri yasooka abutwawulira omutonzi yatonda bano bonna omutonzi ye yatonda bakatonda ate katonda otegeera katonda ne bakatonda bonna kyekimu otegeera kati omutonzi yabatonda era wano mujubirizi wano wenkulaze ku lunaku olusooka bakatonda bwe batondebwa ne katonda era mu programu yaffe yaggwa watugamba nti tewali buzibu muntu kweyita katonda kasita atawaliriza abantu kumusinza ekirabo buli muntu katonda bwe kasita otawaliriza abantu kukusinza naye bw'obanga okitadde ku levu ey'okukusinza emboko ng'evuga oleme okusinza eyatonda ono otegeera kati oba okoze ekikulu eky'obujeemu tulina bakatonda bano mu Uganda bangi mpaayo babiri tonkubisa miggo luli nakuwa katonda bali abambala amakanzu abeeri abacungukulu
obategedde yani bisaka katonda bisaka katonda wange bisaka katonda bisaka kati jukira oyo omusajja yeeyita katonda bisaka naye waliwo yamutonda kati ye mukweyita katonda munamawanga agwa mu bikolwa ebyabanamawanga bagentiles bisaka alokoke njagala gwampuliriza naggwandaba oba alaba puroguramu eno kiyinza okukonfusinga mu bwongo kubanga okuze ng'omanyi ti katonda yenanyini byonna dunda lugaba ye yatonda eggulu n'ensi isodde namugereka naye ate bagulimba awo wengendo nimba naye ate bagulimba eyatonda byonna ebirabika n'ebitalabika bamuyita omutonzi kyekitiibwa kye si katonda jukira ayina erinnya lye batulimba mutonzi nti katonda yatonda eggulu n'ensi naye ate bano abasajja abakunganya ebitabo basajja bali bakolera omubi bali bakolera oyo yajema naye omutonzi nakugambe tujukira ayina erinnya lye ekyo kiba kitiibwa kubanga bamuwa ekitiibwa kubanga kusinziira ku mulimu gwe yakola kyekimuyisa omutonzi tuli wamu kakati omutonzi bw'abanga yeyatonda emyoyo gino egyeyita katonda ntegeera kati n'agaana abaana be eggwanga eddonde ly'Abayisirayiri okulya embizzi kati embizi yo lwaki agibagaana kubanga mu bagentiles oba abanamawanga embizi eri kwemu ku bakatonda akabizi kano embizi mu banamawanga yemu ku bakatonda abasinzibwa mu banamawanga leka naawe situulirangako tokiwulirangako ate kati mu makanisa gammwe tebagala bbe basomesa otegeera mu masinziro gammwe tebagala bbe basomesa kubanga mujja kubuuka mutegeere amazima ge galiwa otegeera abanamawanga lwaki omutonzi akugira abaana ba Isirayiri obutayisa nga abanamawanga obutalya mu banamawanga obutabasa mu banamawanga obutasinza bakatonda b'abanamawanga kubanga abanamawanga baali basinza embizi ate ng'embizi yemu ku ebyo ebyaganibwa omutonzi basinzanga bakabizi otegeera yemu ku ebyo ebyaganibwa ki omutonzi okitegeera kakati embizi eyo yasinzibwa mu banamawanga nga katonda era mu banamawanga embizi eri ku ddaala lyawaggulu mu bakatonda yes kati abaana ba Isirayiri bakozesanga ebyokulya oba ebisolo ebyakkirizibwanga okuliibwa ne babikozesa mu kuwaayo saddaaka endiga ne mu ngeri y'okugibwako ebibi oba sanctification okutukuzibwa kyova olaba mu saddaaka ze bawangayo bawangayo embuzi bawangayo ente bawangayo endiga n'ebirala enfudu nayo kyenyinyabwa mu maaso g'omutonzi nedda kati abaana ba Isirayiri bakozesa ebyo ebyakkirizibwa mu maaso g'omutonzi okubiwaayo nga saddaaka ey'okutukuzibwa mu maaso g'omutonzi kati nabo abanamawanga bakozesanga embizi nga saddaaka esingayo obukulu okugiwongayo eri katonda waabwe asingayo obukulu mu ngeri y'okutukuzibwa sanctification
banamawanga akabizi ye sadaka ekyasinza okuba enkulu ye sadaka ekyasinza okuba enkulu mu katonda waabwe gyasanyukira mupadde akabizi mu gyasanyukiranga otegeera era abanamawanga katugambe Abafilistiya Abagriika Abakanaani bonaawo Abababirooni Abaegypti Abamisiri bakozesanga embizi okugiwaayo nga saddaaka mu maaso ga Katonda abajjeko ebibi ngezaako naye sinabifuna eno mu Isirayiri embizi kyenyinyalwa tokkiriza kugikomako kakuba okulyaki tokwata ku mbizi gwe okulya ennyama yaayo n'okukoma ku mulambo gwayo naye ate mu banamawanga embizi kintu kikulu nnyo bannange peddemu amaanyi otegeera nkugambe bagisinzanga Katonda otegeera nga bagisinzanga nga Katonda ow'obugimu na ebyagriculture ebyobulimi banamawanga wakabizi ewaabwe Katonda mulamba era ye Katonda w'obugimu olw'ebigimusa era yajjiranga mu kifaananyi ky'omukazi gwe bayita Dimita oyo Katonda gwe bayita Dimita Dimita bagatovu waliwo goddess gwe bayita Dimita era bw'ogugolinga ojja kumulaba Dimita nga embizi bagisinzanga Katonda waki the god of fertility ow'obugimu kyova olaba mu bintu ebikyasinza okuzaala ennyo embizi mweri ate embizi tezaala kamu ezaala 15 otegeere kati ne bagisinzanga Katonda waki obugimu otegeera kirasi ya bwine etawuse kakati embizi tulabye mu banamawanga kintu kikulu nnyo mu baana ba Isirayiri kyenyinyalwa njagala tugende tudde ku puroguramu yaffe eyasooka okwawula omutonzi ne Katonda oba bakatonda tuli wamu awo together kakati embizi tumaze okulaba nti kintu kikulu nnyo mu banamawanga abasinzanga Katonda ne bakatonda so nga ate mu baana ba Isirayiri abasinza omutonzi Katonda akabizi ka Katonda era nkugambye akabizi nti mu baana ba Isirayiri embizi kive naye mu banamawanga embizi Katonda Abayisirayiri tebalya mbizi Abayisirayiri tebalyanga ku mbizi okakasa era n'omutonzi waabwe gwe basinzanga yasanyukanga nnyo kubanga bakwatanga amateeka n'ebiragiro njagala tutambula empolampola otegeere kati embizi mu banamawanga jjukira Katonda tuli wamu ate bagiwaayo nga saddaaka eri Katonda waabwe omukulu ku lw'okuggyibwako ki ebibi banamawanga awo together naye ekibuuzo ky'ombuuziza mu kusooka mu ntandikwa nti lwaki embizi n'emizimu tebikwatagana awo together nti bakugamba nti kwata eggumba ly'embizi olitwale oliteeka ku miryango ekitegeeza emizimu bwe giraba nga gijja okuyitawo 10 otegeera tegigenda kukuyingira nkugambye embizi mu banamawanga Katonda jeno otegeera era Katonda yoyo emyoyo gye tusomyeko egyatondebwa bw'obanga osoma ebyawandiikibwa waliwo kye bakugamba nti
sons of God. Kati nkozeseza ekigambo God njagala gwe ampuliriza oba ndaba otegeere, saagala kukubuzaabuza kubanga nandikozeseza sons of Allah. Allah ekitegeeza omuyinza w'ebintu byonna. Allah kigambo kya Lwebbulaniya L-U-A. Allah. Lwebbulaniya. Yes. Ekitegeeza omuyinza waki? Omuyinza w'ebintu byonna. Naye nkozeseza God kubanga ajagala otegeere. Are we together? Naye nze n'abategeera abali mu kiraasi eyange, abagwa mu kategore yange, tukozesa ekigambo Allah. Tuli wamu? Ekigambo sons of Allah, gwe kyoyita sons of God, byebyo omutonzi bye yatonda n'emikono gye ng'omuntu. Tebaddamu kulimba nti omuntu eyava mu ntumbwe za Adamu ntayitibwa son of. Musome bulungi ebyawandiikibwa mutegeera leero. Kati emyoyo omutonzi yagitonda. Adamu ayitibwa son of Allah kubanga omutonzi ye yamubumba n'emikono gye. Era olaba ne Eva mutegeera is not a son of Allah because yava mu Adamu. Awo tebajja kutegeerawo era katuveewo katudde ku mbizi. Kati emyoyo gino egyatondebwa ku lunaku olusooka sons of n'akabizi mutegeera mutambuza ddembe naye son of Allah. Kati ku gino emyoyo egyajeema ne giweebwa punishment obutaddayo kubeera awatukuvu w'omutonzi mutegeera ne giweebwa punishment era ne gijja ku nsi wansi w'ensi ne mu ggulu nga gigendayo nga gikiika egikulemberwa Musamasanamu Lucifer mutegeera Masaali. Kati embizi eyambazibwa omwoyo gumu ku egyo. Are we together? Embizi eyambazibwa omwoyo gumu ku ki? Ku egyo. Nga sina kindo omwoyo gwo bakuyita Zeus. Zeus ye katonda w'Abagriika. Abagriika be bayo nani? The Greeks. Zeus katonda w'Abagriika era abeera waggulu nnyo. Otegeera ibe babeera waggulu mu ggulu, one of the heavens. Zeus otegeera kati gwe mwoyo gwambala ki? Ogwambala embizi. Kati wanuti otegeera kati embizi jukira mu bakatonda bagisinza, mu banamawanga bagisinza nga katonda. Awo tugenda kati abanamawanga baali basamize nga bali mu rank za waggulu mu spirituality, mu myoyo tebalyanga mbizi. Banamawanga abaali abasamize ab'ekika kya waggulu of the high ranks tebalyanga mbizi ne witchcraft tebalyanga kusinza bakatonda tebalyanga mbizi. Kubanga lwaki tebalya mbizi? Mukama waabwe mpedde tebasobola kulya mukama waabwe. Abasamize b'ennaku zino tebalya mbizi. Abasamize b'ennaku zino mutegeera anti mukama waabwe tebasobola kulya mukama waabwe. Wakabizi mukama w'abasamize. Yes. Mutambuza ddembe otegeera. Kati nkujjira kubanga tuli lwaki emizimu gitya ki? Akabizi, embizi, akatulume, akabereke. Kati emizimu n'ebisambwa otegeera giva mu bitonde bye bayitanga zi Nephilim oba zi giants. Bebe Goliath otegeera. Kati ezo zi Nephilim
byo byatondebwawo kubanga byalina emibiri ontegeera emibiri bamalayika oba betuyita watchers oba spirits zino ezatondebwa era nezigobeka okuva mu watukuvu w'omutonzi nezisindikibwa wansi w'ensi nga ne muggulu zitwalayo ripooti otegeera jatuuka ekiseera ne gyegomba abaana b'abantu obwenzi abaana b'abantu bw'osoma sitole ya Nuwa b'abantu bw'osoma sitole ya Nuwa n'osoma ne ekitabo kya Enoka ndowooza chapita nga 22 awo olaba bamalayika aba yegatta n'abaana b'abantu mukulaakulana ontegeera mukwegatta ekikola kiri ekyokuzaala akaboozi kati bye bazaala ebyava mu ekyo ze baali bayita zinefirimu oba bejayanti naye nga bikolimire tebirina mukisa kubanga mu nsengeka y'omutonzi omwoyo ogwatondebwa nga guli mu kika ky'abamalayika oba omwoyo gwonna tegulina kwegatta mu kikolwa kya sex kasita bwoba nga watondebwa ng'oli mwoyo tolina kwegattibwa mu kikolwa kya sex akaboozi kaveeko bw'oba nga oli wansi w'enkola y'omutonzi ng'okyamugondera naye bw'omujemera oba ojemedde oba oyopoozinga ebyo bye yateekawo kyova olaba emyoyo gyo bwe gyamala okujeema ne giweebwa punishment ey'okuva awatukuvu w'omutonzi kati gyo ne gijja ne gitandika kukola opposite omutonzi bwabanga agamba emyoyo tegirina kwegadanga kati zo gijja ne gikola ekyo omutonzi kyeyagambauluswingi kirunamisana otegeera tulituuka ekiseera okuwulire immaculate consumption kyebayita immaculate consumption emberera okuzaala kivaawa kisibukawa ojja kusanga nga kisibuka maabo abasinza katonda ne bakatonda so nga ate tekiva eri omutonzi eyo tuveeyo kale tuli ku mbizi embizzi lwaki mutwe gwayo omunene n'ennyinda ennene emizimu gigitya kaakati emizimu lwaki gitya embizzi nkugambye mu spiritual world mu nsi y'emyoyo waliyo amadaara oba levels oba hierarchy nga bwolaba mu nsi eno eyaffe gye bayita Uganda tuyina protocol oba amadaara oba levels president yasooka owokubiri vice president owokusatu bwe batyo ontegeera kati president bwayingira wano n'asangawo vice president naye nga waliwo entebe emu vice president ayimuka entebe n'agiwaani president kitiibwa abasamize bayimukaliwa entebe akabizi ne katuula ontegeera kati nkugambye nti mu nsi ez'aba gentiles oba abanamawanga embizi eri ku ddaala lyaki lya waggulu ontegeera kati jjukira omwoyo ogwambadde embizi gw'omwoyo ogwatondebwa omutonzi ontegeera son of God naye kati kino emisambu amayembe ebyokoola amajinni ontegeera ne balwale bonna bo zinefirimu ezaafa mu mataba sikutegedde abantu bali the sons of bwe beegattana abantu bazaala ebikulekule kati ebyo ebikulekule emyoyo gyabwe gyejasigalawo kati nebifuuka amayembe emizimu emisambu ebyokoola ebiteega otegeera jjukira biri wansi w'emyoyo gisanoovu otegeera kati ate omwoyo guli mu mbizi ye sanoovu
otegeera kati bw'oleeta eggumba ly'embizi n'oliteeka wano mukamoli kati emisango ebyobola amajini n'eddogo bwe biba nga bizze bisangawo mukama waabwe ekikumi tatukwata ayido tebisobola kutuula mukama waabwe wakoze eki watudde jogo mboka evuga kubanga tebiwakanya mukama waabwe kabisi kagezigezi nakalabako ne mu firimu yakuni yakanywa wisiki mutegeera tebasobola kuwakanyani tebasobola kuwakanya mukama waabwe yo omusamize ali ku levo ya waggulu mu nsi y'omwoyo akitegeera nti oyo mukama we ensonga lwaki tamulya naye kati bano abagoberezi endiga z'abasamize bo bagenda okusamira babagamba muleete gunda amagumba g'embizi biki nabo bo bagirya tebalina buzibu kulya mbizi nziryamu ono agenda okujjanjabwa okulagulwa ye embizi weerire naye ono alagula ajjanjaba olya mukama we amaanyi gajja kugibwa ndowooza okitegedde yesu bwe yali agoba embizi omutabani wa yali agoba emizimu mu kifo kye bayita basanga omusajja eyaliko ki eyaliko ebyokuula mizimu 10,000 kakati ng'embizi ziri awo ku bbale ziri mu kulya zirira byazo babizipooko eyo emboozi eri mu kitabo kya genda tusome mu kitabo kya Matthew esura 8 Matthew chapter 8 esura 8 starting from verse oba Matayo esura yo 8 okweyongerayo buwambizi bwali buli awo ku bbali bambi bulya muddo gwabo ekifo baali bakiyita Gadara yes kati nga embizi ziri awo wabbali kati ono gwe gw'oyita Yesu nze muyita Hamashaka mu Lwebbulaniya ekitegeeza Mezaya Yahusha Hamashaka yes ekitegeeza Yahusha Hamashaka Mezaya Masiya mutegeera naye gw'omuyita Yesu abamuyita Yesu mutegeera kati bw'atuuka ku musajja eyaliko regioni y'emizimu nkugambye emizimu ndimukutte yagisindika mu mbizi gyamugamba totutta era gyakozesa ekigambo mukama waffe ekyo nakyo ndituuka ekiseera nkinnyonnyoleko mukama waffe totutta ndituuka ekiseera nkinnyonnyoleko lwaki kimuyita mukama wa oliye Katonda omwana kubanga omuyekka eyali mu Yesu Katonda ate emizimu omusajja egy'emizimu egyamulimu bakatonda jukira nze ndi mu kunyumiza kye bayita abaana ba Isirayiri abasinzanga omutonzi abatukuvu basinzanga ki omutonzi n'ogwo omwoyo gwali mu Yesu gwali mwoyo gwa Katonda so si mutonzi eyo tututuukayo ekiseera ekyo tututuukayo leka ndimo okubuzaabuza abantu kati abali mukunda bakati wakabizi Mezaya otegeera Yesu oba Masiya ndukutuukira ekiseera kubanga wali nakugambye nti omwoyo ogwa abaana aba Gentiles abanamawanga bwe bagendanga okusinza embizi omwoyo gwajjanga gwambala embizi baali baguyita omwoyo gwa Zeus ndutuuka ekiseera kubuulire erinnya Jesus Christ likwataganaga ne Katonda Zeus tugende maaso naye eyo sagala gendayo kati tusigale ku mbizi kati agoba emizimu negiddukirawa nejamugamba kale tuteeke muki mu mbizi otegeera kati kangu ekyokulabirako wano bwe bakuma omuliro nga waliwo
ekisaka oba bush ne bakuma omuliro mu bush nga mulimu emmese mulimu emisota mulimu munyeera mulimu buli kimu bwe biba nga bidduka omuliro bigenda awali omuliro oba bigenda gye binaafunira emirembe omuliro guleme okugyokya bidduka muliro naye nga gye bigenda bisuubirayo ki eddembe ntegeera kati emizimu gidduka giyingira embizi kubanga embizi yeyali ennyumba yaki yebizimu gifunira emirembe mu mbizi emizimu yes tolimya bantu kaka ntegeera kati kankuba ekyokulabirako ekirala emizimu tegibeera wantu nga wali kiriini nga waliwo obuyonjo olimba naawe somesa leka naawe kyova olaba abaana ba Isirayiri bafubanga okukola ebintu ebireeta obuyonjo ku mubiri ne webawangalira emizimu tegikolagana nawayonjo tegikolagana nawayonjo kasasiro gibeereyo kasasiro kyova olaba omulalu ng'aliko emizimu abeera mu kasasiro yeddukanira kyova olaba omulalu aliko emizimu abeera mu ki yenonera yenna abeera mu kasasiro obujamu abutugenda kyova olaba omuntu bw'aba agenze mu ssabo okuloga bye bamuwa okulogeramu biba bivundu emmese envundu bamugamba nti bano abakazi abaloga babaabwe bamugamba akwate obubi obuva munda eno emmere gye tufulumya gye balogeramu emmese naawe okumalako puroguramu piki ebyo balogera mu musaayi gw'abakazi guno gwe baleeta buli mwezi okakasa naye ate jjukira omukazi ng'ali mu mwezi aba anagirini omwezi naye omusaayi ogwo gwe balogeramu emizimu gitambulira mu bujama n'obukyafu sitaani atambulira mu bujama naki n'obukyafu kati embizi ekwataganeta kyengugamba kyova olaba embizi yo bwogituusa awajama oba ogituusiza awaka ne bwogikwata n'oginaaza eddayo njagala bijama wali bweyogera embizi ali mu olufaamu naye embizi yali nyonjo mu firimu eri ng'enywa wisiki naye mu reality embizi teyawukana na bukyafu batta omukago obukyafu ne wambizi bali kati kyova olaba emizimu egitambulira mu mbizi otegeera eyo bwe giba nga giri mu bikyafu eyo wewaka okitegeera so kyebayita purity waliwo kyebayita laws of purity amateeka g'obuyonjo abaana ba Isirayiri baweebwanga amateeka g'obuyonjo okuva mu kamwa k'omutonzi ng'omutonzi akimanyi nti singa okola amateeka gano ag'obuyonjo ne bw'oba ng'ogenze mu maaso gange okunsaba nja kuba nga nkuddamu omutonzi takwatagana na bukyafu obujama bagamba senya oganye yoza ku ngoye oganye ate osaba Katonda kyova olaba ekitonde kye bayita embizi kubanga kigwa mu bakatonda ne Katonda mu baana ba Gentiles oba bannamawanga tekyawukana na bukyafu otegeera ndowooza kati otegedde lwaki abasamize n'emizimu tebakolagana omukago tondyanga omusamize ali deep mu spirituality ali ebuziba nnyo mu nsi y'omwoyo talya mukama we wambizi mukama w'omusamize wandiika ogambe nti ye wambizi otegeera naye ono agenze ow'omusamize katukati giyite endiga oba folowa ow'omusamize yagirya otegeera
amara okugirya nafuna egumba lyanaleeta nateeka mu kamooyo limuyambe otegeera naye bonna kaaba omusamize kaaba ono agiridde bonna banamawanga si bana baisirairi si batukuvu mu bufunze they are not holy. Okitegeera kati njagala kubuuza oyo alaba puroguramu eno otegeera mbuuzi olwo alaba puroguramu eno oba n'atuwuliriza ye bw'aba agamba nti asinza ow'amaanyi wa Isirayiri oba kati kigambe nti Katonda wa Isirayiri ye nga bw'ategeera oyo ayayita mu Aburahamu n'ayita mu Isaac ne Yakobo ani yakugamba oli embizi ati awo New Testament wejjira kungana ng'agireyo tekawo olunyirirawo New Testament ezze bw'oba omanyi nti jjajjaawo omukukkiriza ye Aburahamu azaala Ishaka azaala Yakobo naye ng'oli embizi ogwa mu banamawanga ekiseera kijja kutuuka bajja kukuwandula. New Testament we yajja yatukuza buli kimu tera olunyiriri ekyawandiikibwa kigamba Kristo ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti kankikuwe bwino kirasi ya bwino tekawo komenti awo wansi akabizi abalokole bakalya akabizi abaprotestant bakalya abakatuliki bakalya kubanga New Testament bwe yajja yakomya okusala omusango nereeta reconciliation omukwano omuyitirivu n'okusaasira olwo buli kimu nekitukuzibwa akabizi ne katukuzibwa nako. Njagala osome mu Matayo essuula y'omusanvu olunyiriri 23 tugende maaso. Matayo essuula y'omusanvu 23 nti balijja mu maaso ge ne bagamba twakola ebyamagero mu linnya lyo twasaba mu linnya lyo twakola kino mu linnya lyo naye alibaddamu nti you reply them go away from me mugende mwewala the law breakers bannamawanga abamenyi b'amateeka abamenyi baki b'amateeka ani yateekawo amateeka omutonzi ontegeera omutonzi wabanga yateekawo amateeka kati gwe bw'ogamenya ekiseera kirituuka oba wakola ebyamagero oba wakola ki oligobebwa kubanga amateeka the laws of purity the laws of the dietary laws agakwata ku mmere yeyagateekawo era anoonya eggwanga lya Isirayiri oba alironda kubanga lyamugundira nerituukirizanga amateeka eno kibayita kirasi ya bwino gwegenda mu comment section yawo beko nebyolambulula ebiseera ebisinga yeetaaga muntu ng'akozesa nnyo kicwa okugitegeera gwalina bwino ow'enjawulo naawe osobola okwegatta ku kilaasi eno terina gweboola ate platform eno tetusasudde n'ekikumi bannange bangi bankubira essimu ne baŋaa sente mmeka ffe channel eno okugitondawo oba okugikolawo twegatta abantu bangi tutamanyi ne bwe tumanyi naye waggulu wa byonna twagitondawo ekikiri eddoboozi limu era Alabon Charity Foundation kitegeeza ki Charity Foundation omutima ogwo ogw'ekisa ogw'okubeererawo ebiseera ebisinga ffe betukkiririzamu bitulagira ddala ti ddala ssente bipapula ng'ekipapula kiri ekirala ekisinga obukulu lwe luganda oba sseruganda okwagalana n'okubeerera bannaffe gwawulira nti bw'otula ku platform eno osobola ogiyimiriramu n'ogiggusa nzigule lekerawo okuwakanira eyo okubira eyo empawa kilasi ya bwino eyo lindiridde jangu ebiko nebyokugusa tewali ssente ate era Katonda bw'anaatublessinga tujja tandikira ddala okuba bannaffe facilitation abajja wano okutusomesa tujja kufunayo akaggo kaffe bamemba baffe nga buli wiiki tukateekamuko kasente okufacilitatinga abantu bano oli musumba mutuyagala tandika ministry jangu tolinda bantu kukkakanya tosobola nedda ffe jangu wano tukuwa omukisa ogusooka
paka ministry weerifuna weesinziira olwo nawe weetongole. Katonda kyatutuma okukola tuli wano kubuulira njiri mbuli mbeera yonna tukomyewo. Kaakati yes bano abagamba nti emmere yonna yatukuzibwa omwanga kunsiiwa tegeera kubanga waliwo abagirya nga beekwasa nti emmere yonna yakolaki yatukuzibwa. Nange ekyo nakiwulira otegeera musomesa tojja kweta fujjo. waliwo abagamba nti waliwo olunyiriri olugamba nti ekiyingira munda kitukuvu si kibi wabula ekifulumawa ekyo kyekibi. njagala tulabe wezeemu njagala bwe weebuuze ani ayogera ebyo ebigambo bwe tudda mu byawandiikibwa omutonzi yabyogera oba waliwo second party ebyogera lekali katubuzaabuza musomesa kubanga bino byena byenkuwa bw'osoma mu Baleevi 11 Leviticus chapter 11 noddamu n'osoma Deuteronomy ekyamateeka 14 bino bigambo bya mutonzi mwene. Deuteronomy 14 bino bigambo bya mutonzi ki mwene akabizi tukakonako tukakwata nako tukalya. naye ate bw'ojja n'oyingira eno mu ndagaano empya nkugambye bano abaakuba ebitabo ne babituleetera bakyusa ebintu bingi era nakati bakyakyusa. Bakusibire kalooli ogirye gw'olowooza nti oli mu kulya enkoko. Senkoko yesinga obunene otegeera kati gw'oli ku kalooli olya gw'olowooza nti oli kuki oli ku Katonda omusinza olowooza oli ku mutonzi. programu yaliro ng'enkaluubiridde nnyo awo tugeza kalooli ye Katonda kalooli ye Katonda enkoko y'omutonzi. naye oli eyakuleetera ebitabo ate nga yali gentayiro n'abikuleetera n'abikusomesa ye nga bw'ayagala kubanga munnamawanga ayagala osinze Katonda we n'akusomesa ye nga bw'ayagala. kati yali akusibirira kalooli gwe ng'ogiyita enkoko kikapa mu kutiya ntegeera kubanga wano mu Deuteronomy ne mu Leviticus tulaba omutonzi yayogera ki ebigambo bino omutonzi ontegeera. naye bwe tujja eno mu ndagaano empya waliwo omuntu omulala ali mu kubyogera so si mutonzi. ani oyo ontegeera. kati njagala kubuuza gwampuliriza oba ali mukundaba bw'oba otwala ebigambo tebakulaba bakuwulira buwulizi otwala bya mutonzi oba otwala bya ono byayogera kisinziira ontegeera taatagambye ontegeera eyo naye ndikutuukirayo lwaki endagaano empya olina okugisoma n'obwegendereza kubanga ebigambo byonna ebyogeddwa ng'omutonzi yabyogera mu ndagaano enkadde yeeyanjula asooka kweyanjula atya nze n'ateekawo erinnya lye otegeera n'ateekawo ki kubanga akimanyi wali amaloboozi amalala agayinza kwetabika mu ddobo agayinza kwetabika mu bubaka bwe gajje gawa instructions kyava yeeyanjula. naye mu ndagaano empya sirabayo eddoboozi lyonna eryeyanjula otegeera. ekitegeeza waliwo amaloboozi amalala agawa instructions mu ndagaano ki empya nga gagwa mu Katonda ne bakatonda otegeera amalala otegeera. kakati bwe mbanga ndaba omuntu omulala agamba nti ebyokulya byonna byatukuzibwa ye taata nga teyabitukuza yali musiru omutonzi kyogamba embizi ekyali mu bitosi embizi ekyazaala nga bwezaala embizi nga kyayisa nga bwe okuviira ddala bwe bagitonda n'okutuuka esawa ya leero kyogamba taata y'okugaana okugitukuza abaana ba Isirayiri bagirye oba bagikwateko oba bagikozese mu ngeri yonna
taata yali musiru yeddi taata omuyinza w'ebintu byonna yamenyawo ddi ekigambo kye ekyokugamba kati embizi tekyali njama anakirini kati yafuuka ndongoofu yakimenyawo ddi kubanga endagaano z'omutonzi azikola zigenda kutambula emirembe naki n'emirembe zonna endagaano z'omutonzi zakola n'abaana ba Isirayiri agamba tizigenda kutambula emirembe naki n'emirembe kati kyogamba emirembe jaggwawo bw'aba agamba nti embizi embizi anakirini the coming of Christ purified the anakirini ate nkubuulira nti n'omwoyo ogwali mu Kristo nagwe bagutonda kubanga bagutonda ku lunaku olusooka kati kyogamba omwoyo gujja gutya guno bwe guba nga gwali mwoyo ogutudde mu muntu mu Kristo gwali mwoyo ogugondera taata gujja gutya okumenyaawo taata bye yayogera ate ng'akugamba waliwo wakugambira oba mu Matayo n'akugambira nti nze sajja kudibya mateeka n'ebyabannabbi wabula najja kubituukiriza n'okukola ki kyogamba ye embisi yagirya Yesu embisi yagirya comment section yao did Jesus eat piglet poko ye yagirya kubanga teyajja kudibya mateeka n'ebyabannabbi wabula okubituukiriza n'okukola ki n'okubinyweza bw'asanga nga amateeka gali tegakkiriza kulya mbizi gali tegakkiriza okukwata ku mulambo gw'embizi n'okukola ebyefaananyiriza bw'emityo ye yagirya olyoke nawe ogirye kubanga ogamba oli mugoberezi gwe gwogoberera yagirya nagiridde bonze sinagiryawo simanyi oba ntegeerekeka naye tonsongamu kati nze nga mpunzika ngamba tumwenna abali embizi mumanye nti temuli wansi w'eggwanga eddonde muli luddawa muli mu bannamawanga everyone gwali embizi oli obalibwa mu bannamawanga is a Gentile ate omunnamawanga talisikira bwakabaka bwani bwa mutonzi will never inherit the kingdom of God. Tegeere kati bw'obanga oli munnamawanga ng'oyagala kusikira obwakabaka bw'omutonzi okikola otya a Gentile kubanga oli munnamawanga who wants to inherit the kingdom oyagala of kusikira obwakabaka God. bwaki bw'omutonzi How do you do that? katuddeyo mu Misiri Musa ajja abaana ba Isirayiri abajja emisiri. How do you do it? Otegeera Abamisiri abalaba ensinza n'entendereza y'abaana ba Isirayiri otegeera jjukira Abamisiri bannamawanga naye nga buli Misiri yenna eyalaba ne yeegomba ensinza n'entendereza y'abaana ba Isirayiri engeri gye basinzamu omutonzi waabwe najja n'abegattako n'agondera amateeka g'oyo gwe basinza yabegattako naye era mu Gosheni kyali kitundu abaana ba Isirayiri mwe baali bakuŋŋaanyiziddwa ebibambulira nga bikola ki nga bituuka eri Misiri. Gosheni kyali kifo kitukuvu otegeera kituufu abaalimu baali batukuvu. Gosheni otegeera soka mpe kuspelling yakyo Gosheni G-O-S-H-E-N Gosheni otegeera kyali kifo abaana ba Isirayiri mwe baali bakuŋŋaanyiziddwa ng'ebibambulira bikuba Misiri era mu kifo Gosheni temwatuuka mukibambulira kyonna. Kati abaana ba Isirayiri olugendo lwabwe okuva Misiri mpaka okutuuka mu nsi y'amata n'omubisi gwaki gw'enjoki
era ekibinja ky'abaana ba Isirayiri batambula n'abanamawanga abo abasalawo okusinza omutonzi mu mazima ne mu mwoyo ne bagondera amateeka g'abaana ba Isirayiri ge bali baweereddwa obutonzi okusinziira ku gwe musomesa. Yes. A Gentile to inherit the kingdom of God alina okukyuka n'ava mu nneeyisa y'abanamawanga n'ayingira enneeyisa y'abaana ba Isirayiri. naye ate watugambako nti Isirayiri eno gye tulaba ekuba omufalisi ekuba omuyiraani okumumalawo obumazi ekolagana ne Trump mwogeza ddembe ekolagana n'ensi ya Clinton y'Amerika Obama n'abalala si ye Isirayiri entuufu. Isirayiri entuufu eri ku butaka buno eri wano mu Uganda eri mu Africa. wano mu Uganda erabika era Africa gwe mutima gwa Isirayiri. Makingi Uganda gwe mutima gwa Isirayiri entuufu. Isirayiri tibanga esibuka Makingi esasaana mu maaso eyo Uganda gwe mutima gwa Isirayiri entuufu. Kituufu laba ensi yaffe obulungi bwamu abantu baamu. Isirayiri entuufu eri mu byawandiikibwa eri mu Africa. Ensibuko pivoti yaayo eri mu Uganda ne ekibanza Edeni kiriwa kubanga abaana ba Isirayiri bali basu the promised land of the children of Yasharal of Israel was the original land of Eden. Simanyi oba kitegedde bimuzamuzizamu naye mbadde nekwata bwe ku busubi ettaka essuubize omuli amata n'omubisi gw'enjoki ebikulukuta abaana ba Isirayiri omutonzi lye yabasuubiza lye lyali ettaka ly'obujjajjaabwe omwali Adamu. Ntegeera ebyo byonna ndibinnyonnyolako mu kiseera eky'omu maaso. So kati bw'ali embizi ate ng'osuubira okusikira obwakabaka bw'omutonzi kakufuuli togenda kubusikira. comment section awo somesa ojja kusikira obwakabaka bwa Katonda ne bakatonda naye obwakabaka bw'omutonzi eyatonda ebirabika n'ebitalabika eyatonda byonna ate ow'obuyinza ennyo atuula waggulu ennyo eyo tojja kubusikira kubanga tulaba abanamawanga bonna abasembezebwa eri Abisirayiri ne batandika okusinza omutonzi wa Isirayiri bonna bayekutula ku nkola z'abanamawanga ne batandika okumerera mu nneeyisa n'enkola ey'Abayisirayiri ne balyoka ne baanirizibwa. Genda osome Bayibuli yo ogenda kulaba omusajja gwe bayita Rahabu yali munamawanga. Yes. Naye yafuna obusika bw'okusembezebwa mu Bayisirayiri. So omukyala gwe bayita Ruth oyo yali Mowabu. Abamowabu baali babanamawanga naye yasinza omutonzi w'Abayisirayiri n'asembezebwa. Omusajja gwe bayita Kalebu yali munamawanga. Ntegeera naye bwe yatandika okukola empisa z'Abayisirayiri yasembezebwa n'atukozebwa. Ntegeera kyogamba Kalebu bw'abanga yali munamawanga yasembezebwa mu baana ba Isirayiri yasigala nga yembizi semanyi kati alina simu twandimugubidde okiraba. Yobu yali munamawanga yali mu Edomu ng'ava mu Uzi okakasa yali mu Edomu. Edomu ye mumanyi ate simumanyi. Esaawo ntegeera Esaawo jukira abaana ba Esaawo baali b'Edomu tebafuna Isirayiri ava mwani mu Yakobo omuganda wani tugamba leero ng'enzunzi omutwe. naye Yobu afuna records za jjajjaawe. Otegeera
jjajjaawe yali ani? Yali Isaac yatambuliranga mu kusinza okwokusinza omutonzi. Kati Yubu afuna notice okuva wani ewa jjajjaawe. Kyava ng'ayimirira okwesimba bwesimbu n'atandika okusinza omutonzi mu mazima ne muki? Kyava asembezebwa. Kyogamba Yubu yali embizi. Simanyi. Omutonzi bw'aba agaana embizi ye Yubu yagirya. Simanyi. Ebisolo Yubu bye yalunda temwali mu bubisi. Ntegeera. So kati gwali eyo ali mu kulya embizi ng'olowooza ojja kusikira obwakabaka bw'omutonzi olimba kubanga olina oli mu kumenya amateeka era ekyawandiikibwa kitugambye nti mmwe abamenyi b'amateeka muve mu maaso gange sikola ki sibamanyi abeeganye ku lunaku luli yasi yawine tabuse ndakusaasire ntegeera. Comment section tuyambeka tukome wano so abalinayo ebibuuzo bajja biteeka waawo tujja biyitamu. Gwe mwana wa Katonda ali eyo gwalina endowooza etakwatana amusomesa tekikufuula mulabe waffe ate tekikufuula mulabe wa musomesa. Tuli wano okusomesa, kunnyonnyola na kumanya. Kyova olaba waggulu wa puroguramu zonna ezize ziyita ku mukutu guno n'emikutu emirala waliwo puroguramu gye bayita kilaasi ya bwino. Yajja okweyawula okwawula okulambika n'okulambulula ensonga zenzikiriza nti bwe tutambula ffenna osanga mu maaso abo tujja kwetegeera twengere okumanya ani yawuba ani musobya ani yava ku mulamwa naye ng'ekiruubirirwa kyaffe ffenna abatugobera abatuwuliriza abali wano n'abali eyo kyakusikira bwakabaka era lindako katono bw'oba oyagala kutegeera nti embizi kintu kikulu mu bannamawanga genda olabe ogugolinge obonoonye ekipande oba monument bakiyita batya mu Luganda ekibumbe kyebabumbira omukulu Constantine ono omugundi. Constantine yali mu Roma kabaka wa Roma ng'amaze okuwangula entalo amaze okutondawo obukristaayo amaze okubuyunga n'obusamize otegeera amaze okuyunga obukristaayo n'obusamize nga kati obukristaayo butambulira ku ntoli zaki z'obusamize. Jjukira abasamize bajeemu mu maaso g'omutonzi otegeera kati ekibumbe kye bamukolera ekibumbe nga kuliko embizi. Constantine